ekimu ku biyamba abagagga okubeera n'enteekateeka ennambulukufu okupulaninga bakwata ebintu ebinene bye balina okukola ne babimenyaamenya mu pieces ne batandika okukola obutono nga bwe babuwa deadline. Gamba nga bw'oba ogenda bweru olina okukimanya osetinga ekiruubirirwa nti ngenda bweru ne weebuuza nti naye owaayi ebweru eyo tugambe Bungereza kiri kitya, bafuna batya visa. Olaba bwe weebuuza bwe babikubuulira n'oleeta enneeyisa endala nti kati olina okweteekateeka mu ngeri ennambulukufu. Ku lwaki bw'ona ogenda wali kati nga bwe nali ngenda okusoma Abangereza bambuuza nti ogenda kusoma gw'ogenda okwewerera nti kati tulage nti olina miliyoni tugenga 2 nti ogenda kwesasulira fees weeriise obeere mu kibuga wakati London. Kati olw'okuba neebuuza nayina okutegeka ssente ezo zibeere ku akawunti zimaleko ndowooza emyezi tugenga 2 oba 3 naye olaba nti kwebuuza then n'oweetegeka. Naye nga olwo lwonna kwetegeka kugenda kusoma kuga enteekateeka eyo ennambulukufu n'ogaa nti kaakano kino nina kukimala wano. Okusoma bwekuba kutandika mu gwa 9 nina okubeera nga visa ngifunye bayigwa 6 nina okubeera nga esente zino nzi kuga n'obeera ng'olina engeri gy'okuteekateeka enteekateeka ennambulukufu. Abagagga bagiyitanga neeyisa. Kyova olaba bo ebintu byabwe bino tebijja ne bibatomera butomezi kigenda ne kijja ne kigwamu naye nga alina engeri gye yeeteeseteese. Kugamba enjovu tagirya mulundi gumu agirya mu piisipiisi. Ekyo waliwo engombe egamba nti omuntu tosobola kulya nte ennamba mulundi gumu naye wootuuka okufiira nga waakalya ente nga 2 senga babala kilozi z'olidde ez'ennyama obeera ofa waakalya ente nga 2 naye bwe tugikuleeterawo ogirye tosobola kugiriirawo. Kati enteekateeka eyo ennambulukufu eyamba abagagga okubeera nga bayitawo ate enteekateeka eyo bagagga si be bagikozesa bokka. Emyaka nga 12 emabega Yesu aba atambula n'abayigirizwa be kyava ababuuza Luka 14:28 kyava ababuuza nti ku mwani wano ayinza okwagala okuzimba ennyumba nga tomaze kwebuuza nnyumba bbeeyi gy'enaatwala. Yesu teyalina nnyumba bamuzaalira na mu kyalo naye wulira amagezi gaali mu kuwensi. Kumwe wano ani ayinza okuzimba ennyumba nga tosoose kutuula bbali namuzimbi katolaba otuula n'omuzimbi nti oba weebuuza nga tosoose kutuula bbali n'ofuna enteekateeka n'ofuna kugamba costs ebintu gye binaase emiwendo. Era nayongerako ng'agamba nti ojja kuba wagwe bw'onoosalawo nti oleme kufuna nteekateeka ojja genda ozimbe yes naye ojja kutuuka ku musingi okomaawo obusente nga bukuweddeko bayita bagulabe bagayala papa mangu nga yesimba mu nju enju ezimbika kali abono yesimba mu kalina ezimbika leka ffe twepangisirize okiraba okwebuuza. Yesu n'addamu era n'agamba nti awo nga mu Olunyiriri lwa 3 nti kabaka ki ayinza okugenda mu lutalo nga tasoose kulaba oba amagye ge gano gaalina omutwalo gumu gayinza okwaŋŋanga amagye g'oli ow'emitwalo 2 era ekyo bw'akimanya nti amagye ge ag'omutwalo gumu tegasobola kwaŋŋanga ga mitwalo 2 oyo kabaka omugezi ajja n'ateesa buteesa na kabaka oli n'amugamba nti nategedde oyagala ensalosalo yeeyite wano yes tukikole bwe tutyo oba nange ndekerayo akatundu naye nga talwanye. Kiva mu kubeera ng'olina enteekateeka. Buli lw'obeera nga tolina nteekateeka olina okusasula kyensomesa abantu bonna ku House of Wealth nga bazze bagiyita stupidity tax, omuwendo ogw'ensimbi oguli ku mutwe gwo olw'okubeera nti wagaanye okumanya weebuuze. So systematic planning eyamba nnyo abagagga naye ebintu ebiyinza okuyamba okupulaninga bakizuula nti olina okubeera ng'okola record keeping ng'owandiika okola ebiwandiiko ate n'obitereka ate n'obikozesa osalewo okola decision